Team Nisha ze nabagamba ndi Team Hajat Paka last bail me mwabagamba tina amateeka Uganda tegakola amateeka gakola. You just have to follow the right procedures. Bail me Nisha has to get justice. Ate siva ku side ya Hajat because alaza abakazi abanje ekyokukola obuvumu nti osobola okuvaayo anytime n'oba oyimiridde wekka n'oyimirira ku mazima. Amateeka Uganda gakola. You just have to follow the right procedures. Bail me. See you on the 25th of this month. Nayenga fugitive to yeah. Those are idiots. That's ministers. They don't know. Wow. Omuntu oze ku koto yambadde mini olinga azokwetega abalamuzi oba baloya boyagala ekizigo okyekuyonyedde kinywe eno ekipapi kikutte nina abantu basagala levo yange tekyayogera kwabo naawe mugende mubuuza ate bali levo zaabwe era obalaba nti katogole yaabwe endala yabaadiba ipusi bambala nyambala nze ndi ku origino kuli esambi side ni mukalazi asabaladde Darius Gibson is the page as you know. Mwalemererwa densi yabalemadda muzze mu musango mu gwenkanya wa ali n'obwomwana mu butaddemu embeera zammwe kubanga mwakona mwagala oyimukira ku aji mwagala okusonda ssente mukola live ez'okumukumu mbu musonda ssente ffe tetukyali basonderwa ffe ba donors tulina amasanyalaze Philippines mwamwina ga power bank. I'm the best trender. Trending center. We love you. Ate tetwabala. Tuyine ebyabala. Fetwabala Katonda yatuwa. Bagamba tutirisa. Kati Katonda aba yatuwa wezuule newe mwadiba. Nkubira abantu abalina lubale emmando ezagaana mugende mu mafina bawongerere lubale omutuufu. Mwaganyi mwetaaga kusamirira mwefula nti mubasamize mu abantu. Abalamu tunda simanje eddagala lyabasenga nga nawe kenyini weetaaga senga. Abalamu yita motivational speaker nga kenyini weetaaga kubuulirwa na kukongola nsonda mu nyuma. Abalamu mu nfaanane muteeka mu ddagala lya nsansa. Kati kyekiseera buli muntu akwatera yiniye mujje ebizibu byammwe mu musango gw'omwana mujje ebizibu byammwe mu misango gy'omusajja mujje ebizibu mu nnaku y'abantu omukazi ewababira ng'alina ennaku ye n'omusajja alina ennaku ye tunoonya ddembe lya buli muntu gw'oleesemu ebizibu olwa n'entalo ezitagatta muve mu competition omuntu yenna yenna oba oyagala ensi ekunyumire weewale competition Abakyala bali bako wotereddewo ng'oyagala musajja akuyingidde Salongo. Tukoye obubbi n'obunnanfuusi omukyala tasobola Ankunda tondikodinga bafufiga ne basirivia please wogenda ko bakasabuni paka kufaako abakazi mugende mukwate muve ku competition abakazi muve mu competition okulowooza nti ojja kubeera nga furufiga ojja kuba nga Silivia furufiga mukwano gwa Silivia n'atunda spare nze nvuga mmotoka Silivia Auto Parts ayina okubeera mu atuletera ne motoka ya Haji Kiti era emmotoka etaga spare mugula woono kati gwe mukwano gwe yani munoonye omukamula eminanansi buli omu amanye levo ye kwata layini nze bwe nali nga kyatunda obutunda bakwano bange baali babutunda kati bannaye mwe bekinyiiza nga sisikanya abantu nga bano eyo navaayo Katonda agezaako nvuga Benz Mercedes Benz ono yatunda spare yalinye nagenda Japan spare wange wa pay wa bula ono yalina omunona kakati gweyagala mbeere mukwano gwotunda ddagala ganda nze ngenda nina ensonda ennyuma so debe ensonda banoonya basajja nze ndi I'm a woman all season atalina ensonda wansi nti nkunoonyako ontundula ensonda gwe z'olina noonya banna abamera ensonda abaadiba nga bemwadiba mwekuŋŋaanye mukole ekibiina mweyambe nga bakateyamba ekyokubiri kudiba association mwezuule ekyokubiri babbi association mwezuule ekyokubiri njagala okubagamba n'obbakubira omulanga abalina ebizibu byammwe nga byabalemerera dda mujje
entalo zammwe ezabalema mu musango guno. Ayasi buterevu oyo nno ye mukyala Jennifer Full-Figure Presidential Advisor. Kansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko. Nkusaba subscribinga gwe atanaba kulabika ngawo subscribinga, nawe atanalekenga video eno nkusaba buterevu kwataawo mu kigalo video eno bwotyo ogenda kubeera nga mwana tu ogimperedde like kiyambeko ku YouTube okubeera nga munnange eyongera okubeera nga egitambuza. Ebigambo bya Full-Figure kansubire mumwewuliriddeko. Talina kigambo kiwoomu kyonna eri omukyala Senga Kitone nga kwogase ne batiimu Ajati Zuula. Nga bwe mukimanyi lunaku lwabadde lwaleero twabadde wali mu High Court mu kibuga Kampala nga tugezaako kulaba nti atuuliriza ensalawo y'abalamuzi ku application eyateekebwayo ey'okubeera nga Aji aweebwa beyiro lwakuba tebyavuddeyo bulungi oluvannyuma lw'okubeera nti omulamuzi akola ali ku musango guno ogwa Ajati Zuula ne Aji Ali ate yabaddewo abadde alina omusomo gwe yagendako. Kakati nno n'abeera nga Aji ayongezebwayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini nga gwagenda obeera nga mwana tu akomawo mu kooti. Kakati nno nsonga za Full-Figure ne mukyala Senga Kitone ekikonde kibuze okubeera nga kivuga ku kooti. Jjukira emabega kaawo waliwo akatambi akaali kafuluma nga omukyala Senga Kitone agamba nti Full-Figure mbwayagala kumusiba. Full-Figure bino abyeganye n'agamba talina kyamaanyi kyayinza kwetaaza Senga Kitone. Ntera Senga Kitone wabeera wakusibibwa oba Senga Nalongo Kitone. Nalongo Kitone bwabeera wakusibwa ajja kusibwa ku nsonga ndala nnyo, maybe za kuvuma abantu, kuvoola abantu, naye bino ebikwatagana ne Ajati ne Aji ate ziina nsonga ezo we zikwataganira. Kakati Nalongo Kitone mu video gye yafulumya mega kaawo mwenna mwamulaba ng'agamba ensonga ezaagala okubeera nga zimusibya zeekuusiza ku nsongera ze zimu n'eza Ajati Zuula ne Aji Ali era mbu zezaali zaagala okubeera nga mwana tuzimusibya. Ne Full-Figure avuddeyo bino n'abeera nga ate munnange abiwakanya n'agamba talina kye yeetaaza mukyala Nalongo Kitone. N'agamba just Nalongo Kitone yessaawo bwessa naye ye nga y'omuntu talina kyamwagaza era talina nsonga lwaki abeera amusiba. N'agamba era waaba wakumusiba nsonga ndala nnyo ze ziyinza okumusibya tezikwatagana na za Ajati Zuula na Aji Ali. Nyongera okujjukiza nti omusango guno okuva lwe gwatandika abantu bangi nnyo batandise okubeera nga baguteekamu entalo ezaabwe. Abantu bangi nnyo bali ku sayidi ya Ajati Zuula naye nga sigamba nti oba baagala okubeera ku sayidi eyani eya Ajati Zuula nga nabo amazima bagamanyi nti Ajati Zuula alimba, nti Ajati Zuula muyaaye, naye nga bali ku sayidi ya Ajati Zuula okusobola okulumya abamu kubali ku sayidi ya Aji Ali okugeza nga Full-Figure. Nalongo Kitone ekyamusazisa eddiiro oba ekyamutwala ku sayidi eya Ajati Zuula yagendayo ng'akimanyi nti Full-Figure ali ku sayidi eno eya Aji Ali, so kwegamba ne bakwata entalo zaabwe ate ne bazireeta mu nsonga ezaani, ne bazireeta mu nsonga eza Ajati Zuula ne Aji Ali. Kati Nalongo Kitone buli bw'olaba nga ataddemu obusungu ky'olina omanya ensonga za zirina makkati ge naani na Full-Figure. Embiranye ebaddewo okuviira ddala mabega mu abazze babagoberera bano tebalima kambugu era tebakwataganirako ddala. Kakati Nalongo Kitone entalo gye yazijja eyo n'abeera ng'aziyingiza ne musango guno gwa Ajati Zuula ne Aji Ali. Era ne mulaba nga akozesezza obusungu bwaviira ddala kuva dda. Temulowooza mbu buno obusungu butandise wano, simanywa era ekibawalanya mbu kwe kubeera nga Full-Figure ali ttiimu Aji ate ng'ono ye ali ttiimu Ajati. Si yeyo ensonga zaabwe zaviira ddala kuva eriwa mabega. Ne Nalongo Kitone yazikwata n'azireeta ne mu zino ensonga kasita alaba nti Full-Figure ali ttiimu Aji naye n'agenda ku ttiimu Ajati, awo n'alyoka atandika obbiyingizaamu entalo zaabwe. Ne Full-Figure amugambye
babirenga babijjamu bino ebintu bya Ajati ne Aji babirenga babijjamu entalo zaabwe kubanga justice yeetaagisa entalo zaabwe basooke bazisse ku bbali Full Figure mu bigambo bye kansuubire mu byewuliriddeko entalo zaabwe basooke bazizeewa ku bbali balina omusango guberenga bwe gutyo nno mwana tu aguggwa butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tewerabira kutaninga o notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba osanga akalango onna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu batobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulawaka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba